nga tikuwuliriza okujja mu kalulu ka bonabona. Omuntu bw'ababona twetaaga nti mwena mu kululuukana kwendigira mu kalulu kano lwaki timwayida nga tutawo ku myaka otyesa kunyamwida nga maze okukola enteekateeka eno nga kweri munaafuna omuntu oba ababaka be munaasimbawo oba ku kifo ky'obwa pulezidenti. No, lwakuba nti ekibiina ng'ekibiina twakibonye leero ekibiina nga kyo kibaire mu process aye titujja mu kalulu kumala bwire bbeera. Akalulu ke tujjamu tulina okawa ekitiibwa nti bwe tuba tuli kwenda gavumenti efeeba tulina okuba abeeteefuteefu ni ideology enungi. Buli kibiina ekiri kwida ni ideology yakyo. First of all, we twava mu Eastern Revolutionary gye tubaire ate ng'ekaaliwo ebaire civic organization twayida ni strategy gye twayikompletinze mu kino. Yes, twayida ni strategy gye twaguza ebibiina by'opposition twabiwa IDM paka n'olwaleero ebikaali kigema aye twaba n'omukisa nti abantu beene balikola ki balikikola. Strategy eyo twakoba nti bwe tuba twenda gavumenti ey'amwami Museveni envueko tulina akola kirala Kenya kyeyakola mulembe gwa Moi bwe yali alemeire Kenya abaana Kenya baasituka baakoba nti Moi ono tumukole tutya, baakoba nti Moi tumubite mu regional politics. Regional politics kunge babende bali mu regional batungira abantu balonde ababaka abasobola okuta Moi gavumenti ya Moi mu opposition. Indeed bakikola era regional politics oyo n'azaira abasaada abali ku ssaawa eno b'olimba aba Ruto kubanga Ruto omusaada eyali omutuuzi w'enkoko ku street ssaawa eno ni president ate nga ni former vice president wa Kenya. Kitegeeza nti regional politics yamuyamba ino kubanga region yaabwe wano wava baakoba ati ife mu gavumenti oyo gwe tukola ki gwe twenda gwe tutaireyo ajja atubagainingira shares ne. So twaleeta regional politics twata mu bibiina by'opposition twabikoba nti NUP iwe kitegeerekeke nti mu Buganda ogemyewo wazira wundi asobola kukola era watuleetera n'obujulizi nti olina ababaka abagera kubanga we twayita eno mu Busoga ni FDC yasinga NUP ababaka wano tuli awo mu maka atya Manjeri kye bakutiika. Mu Eastern region yona tulinayo ababaka batya Nambeshe aliwa ali mu Saburi wano twabayo ni Manjeri kye bakutiika. Kitegeeza kubanga FDC wano erina wababaka mu Eastern region yabawera abataano. Kitegeeza ni FDC ene kusinga amaanyi wano mu Busoga. So twakoba nti NUP lemeraawo twakobeerako UPC eriyo twagezesaayo ni by election. By election eyo Honorable Kyagulanyi eyali n'amaanyi mu opposition n'alina amaanyi ono eyafa yali minister Samuel Ngola. Twajja okujjayo ng'abantu bangi bali kuyayaana okubona ku Honorable Kyagulanyi bali kuyayaana okubona ku ba leaders opposition abaliwo obuti. Twajja okuvaayo nga bali tusiibula ati mugiire aye eno omuntu waife atufuge eno n'akena. UPC nekakola ki nekaalina enamaanyi era n'olwaleero minisita owa byobulamu omukyalo Luther Ken ali kwesimbawo ni mukyala minisita Mukakena Betta Mongo. Minisita ki okyokozesa t-shirt dayeru abamulimu abakolera t-shirt dayeru kitegeeza nti ni NRM ey'amaanyi erina ssente oti ki tekasobola region. Kitegeeza nti UPC ekaliwa ekaliwo twakoba ebibiina by'obufuzi nti buli omu asitwatayidde ebizinga awakola ki wali n'amakanda. Yes, so but ife
common man's party tuligireeta wano Busoga because ife tubaire nga twogera nga tuli mu civic organization nga batubuuza ati abo bali kwogera nga baani bakaali mu kisimba ne bwe tujja ku ballot akabonero kaiwe kaliwo bwoti akabonero kaife siniya wano e Busoga tuli plantingawo ezira Busoga kyatukoba kutyonoonye ekibiina ekindi kyaki